gwe house manager emboozi eno saagala ekusubwe era bw'oba ogudde Kakano Akatambi nkusaba otuule okawuliriza n'obwegendereza nnyo tokayitako kubanga bwe butambi obumu bwe mwetaaga nga mmwe abakola ewaka oba nga mmwe banva bulaaya nga mukola mu mulimu gwa mu nnyumba. Eno nno gye mbawadde true stories west tutera okuzireeta nga ziva mu banku bakyeyo bannaffe woba oliawo nga batubuulira biki ebyo bye bayiseemu nabatya how they overcome such problems nga zize mu bulamu bwabwe. Kyovulaba tubagamba nti no stories nga bwe zitiwozisiŋŋaana oba n'ofuna chance ne tuzikuleetera wonna we tuzikusanziza. Teekayo nnyo ebirowoozo obe very attentive oyige osome atera otandike n'okupulaninga ng'ogamba batya ekizibu ekiti nga kizije ndi nnyinza kukola ntya batya nga nsisinkanye kino ni bwe kiti ne bwe kiti ngenda kukola ntya wa ew'okuddukira y'ensonga lwaki tubawa buno obutambi era ne tubeegayirira ne tubagamba bambi tubeegayiridde obutambi buno mu bulabe bwe mumala okubulaba mu komentinge muleke message wansi awo tumanye nti obutambi obwo bubatuuseeko. Ekyo kyonna ky'oba oyize mu katambi osobola nawe okukiteekawo abalala banno ne balabirako teekako nammwe otuwabula bwe tuba awo tukoze ensobi okutusomesa ebyo bye tutamanyi teekako n'okutulengezesa ewala si buli kintu kyonna nti tukimanyi. Kyova olaba tubagamba mu commenting wawula ate bw'oba omanyi tewasubscribinga obutambi bwe buti buba bukuyitako my dear. Kyova olaba tubagamba subscribinga okwate ne ku kade akade ako kagenda kuyamba nti buli video yonna gye tuteekako eno channel nga gwe memba weno channel egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo kubanga message gw'ogenda okusooka okuba ng'ogikola otya ng'ogifuna. Yenze Sheila Adita njagala tugendako mu kufuna obutambi bwendi mu kubanga njogerako ku ssaawa zino naawe omanye lwaki mbadde embwogerako katugendeko mu butambi. Omuwala ekyali kimuwaga baali beeyagala ne boosi ndowooza nga beebaka naye omuwalabu kyovula ne boosi yali amuwuliriramu nnyo. Kati era ekiseera bwe kyatuuka ati omuwala we bwe yafuna olubuto kuba emabegako abadde nga yeebaka nnyo ng'abeera mu buliri na ku ssimu. Ekiseera bwe kyatuuka olubuto nga lukuze ne ndulaba saamulaga nti ndulaba naye nga nze mutima ngamba omuwala alabika ali lubuto naye lwandiba lwani fe abatafuluma bweru buli kimu batukolera delivery nga neebuuza lwani. Mu birowoozo ng'era omuntu alowooza n'ogamba oba lwa boosi kyovulaba omuwala yeewaga. Kati omuwala ekiseera ne kituuka nga boosi waffe ate era naye takyamuwulirizaamu nnyo. Omuwala ndowooza nga yamala dde omugamba nti ali lubuto. Boosi nekimunyiiza boosi kyeyaka naye tekyamuyisa bulungi n'atandika obutamulabawo nnyo. Kati omuwala n'abeera nga mulumulooza naye stress ne zimusukkako. Ndowooza ekiseera ne kituuka n'agamba banne kati nze luno olubuto ndukolere ki? Omusajja takyandabawo. Kati ndowooza yakola ki? Yanywa ebidagala nga ayagala kukola kiruveemu. N'agezaako okulugyamu kuba nze nali wansi nga nakkiridde dda ndi mu kukola mirimu gyange nkiriininga kufumba kuluyonja bali bakadde era emirimu nga wegiba ozukka n'ogenda. Kati we nayambuka waggulu okuddayo nali nina bye mmubuuza namusanga mu kitaba kya musaayi. Mu kitaba ky'omusaayi nga mweyeebase yakutuse nadda natya nasooka n'entya ngamba n'omuwala yeekoze ki? Omuwala ayagala kundeetera bizibu baloze nze namusse era kye nakola ne nsooka ne muyita kuba baali bamuyita Maria. Ne muyita Maria nga tawulira nasooka okutya okuyingira nga muyitira ku mulyango naye nga ndooza yakutuse. Ne mimira ku mulyango Maria nga ndaba ali mu musaayi mungi ate ng'olwedde mbadde nga mulaba n'olubuto. Ne ngamba either olubuto oluvuddemu oba ye abadde agezaako okuluggyamu naye terwavaamu malayika alina bye yanywa mu nnyini ng'aluggyamu engeri gye yali alaba nti boosi takyamulabawo nnyo nga luli nga afuuse desperate. Ne nzikirira wansi ku madaala ne mpita ba boosi ne bagamba mujje mulabe ono omuwala yafunye obuzibu ali mu musaayi. Oyita bana bakadde bemuwangala nabewaka. Kati ne bajja kuba ne boosi yali lwali lwa ofulwe baaliwo mmanga eyo wansi nga bali mu TV.
kati we bayambuka ate ne bamulaba bo tebakifuula ate tebakiranga ekikulu ennyo ennyo. Ne bambuka boosi n'afuluma ebweru n'agenda ne bajja n'abasajja. Musanzeyo Munnayuganda munnange naawe ne obanga asanze muganda wo. N'ansanyukira n'agamba mponya emirimu mbadde nkoowa nnyo nange neesiimye okubanga nkusanze. Wiiki ng'emu nga ampisa bulungi. Wiiki emu gye nasooka obbeerawo. Naye kasita wiiki yaggwayo n'andaga tulukalaazi. Oba wamunyizaamuko? No, saamunyiiza, twalinga tuli bulungi. Naye webityo we biba omuntu atuuka ekiseera n'akyuka. Mu neeyisa embi gye yagezaako okulaga okyalina by'ojjukirako? Byonna mbijjukira. Yakolanga ki gwe ebikuleetera ogamba nti yali yeeyisa bubi gy'oli? Yali ayogera bubi nange. Nekisooka emirimu yatuuka ekiseera n'agivaako nga yabeera mu luumu ku ssimu kwebaka. Kuŋŋamba kola kino fumba. Embeera eno wafaayo okugiripootinga wa mukama wo? Boosi ye nali mugamba naye nga boosi takitwala nga kikulu olw'ensonga oli ye yali ayogera naye Oluwalabu. Ate nga gwe tomanyi Luwalabu? Simanyi Luwalabu ate n'ekitala byabamugambye sibiwulira nti oba nja kwebuzaako. Kati awo nange nga nasoberwa nga boosi kale amuwuliriramu nnyo. Nkitegeera. Ate ab'ofiisi abaali bakuleeta mu kiyumba kino wabagambako nti bannaye eno gye nnatuuka bampisa bubi? Aba ofiisi saabagamba kuba nali manyi omuwala nja kumutuzaako njogere naye nga tampa na budde bwogera naye tandabanga mu mukozi munne ye nga yerabanga boosi wange. Gw'olowooza omuwala ono ki ekyali kimuwa amaanyi oba lwakuba yali mukadde mu kitundu ekyo? Muwala ekyali kimuwa amaanyi nja kukigamba awo mu maaso awo namala ne nkitegeera kubanga waayitawo ekiseera omuwala ate nga ndaba olubuto olukoze ki lugezze ng'ali ndowooza era ng'ali lubuto. Kuba omuntu era baabakkirizanga okufuluma ebweru? Tebaatukkiriza. Olubuto ate yalufuna ati? Lulabika lwali lwa boosi anti byonna nja bigamba. Kati ekiseera we kyatuuka omuwala ng'asiiba mu buliri kukola ki kwebaka nakubeera ku vidiyo koolo. Lunaku lumu nayambukako eno eyo waggulu mu luumu nga nina bye mmubuuza yali ali ku vidiyo koolo mu luumu. Nenzigulawo buguzi luggi nali manyi banoonye mulambo naye baafuluma bokka. Neŋŋamba kiraka bamwokyezza oba nga balina engeri gye bakozeemu. Nekitwala nga kikulu naye nasigala mutima ntidde. Neŋŋamba kati nange we naafuna obuzibu nga mbulawo musirika busirisi wentyo omuwala essimu ye yalimu eri mu luumu naye nga omulambo gwe sitegedde oba bagututte oba bagulese. Kati nenkebera mu contacts ze nenjogerako n'omuntu omu gwe yali asinga ennyo okwogera ku ssimu ye. Nemugamba Maria owulirako ku mawulire agamukwatako. Kambuze gwova kukyo konfaminga nti omuwala ono yafa? Kuba saddamu kumulaba ate saalaba nga omubiri gwe bagututte saddamu kumulaba. Kati gwoba gwolowooza ki? Era yafa already yali mu musaayi. Okitegeera? Oyo omuwala nemubuuza owulirizaako ku Maria oba amawulire gonna agamukwatako? Nagamba Maria ate tulina mubuuza gwe kuba gwakola naye. Nagamba essimu yasigala wano kuba n'abafamire ye nali nayogerako nabo nga nabo bagamba tebamuwuliza. Nebuuza awo nga bimbuzaabuza. Nange kati abo by'essimu nembivaako kuba bali bennyini abeewaabwe tebalina connection. Kati ate nange yandibadde ne connection nange mwennyini simanyi mayiti gye baagitwala mbagamba ebiki. Wafaayo okubuuza mukama wo ono eyali abasasula oba wali omutya? Boosi namubuuzaako kuba omuwala oyo we yafa boosi kati ate ng'alaba nze ndiwa alina okukola ki? Okukwasaganya. Nze ndabirira bakadde be. Kati nga nze olwampa obudde nze nina okulabirira bakadde be. Boosi nagamba tobifaako ebyo twabikolako tewali buzibu. Neŋŋamba okay naye nga mu mutima gwange nze ntya. Neŋŋamba kati nange we naafuna obuzibu nga nange weebityo nentandika okutya. Ekiseera we kyatuuka
wali eyo waggulu luumu bosi asitera okusulayo obwolumu kati we nali ngenza okugirongosa kubeera luumu eyo nali ngirongosa bwa lumu neŋŋamba kino ekifuriji kirimu oba kiba kiteekamu biki ennyonta yali ennuma nga ndowooza oba mulimu bufruits nga njagala ngiggule ndyeko si gye nasanga omulambo gw'omuwala nga guli omwo bagufreezinga. Ono Maria gwe naye Maria natya nabula okuzirika. Waddamu okusula mu nnyumba eyo? Nze mmanyi kye nali ndiko ku ekyo ekiseera oba nga gwe oliwe olabye omuntu gw'omali omanyi nti oba yafuba omulambo baagwokya neekanga saddamu kutereera okuva we nalaba omulambo gw'oyo omuwala. Nga sinnaba kugenda wala nakwogera bingi nnyo kuggwamu malusu mu kamwa ntuuke n'okukala emimiro. Obutambi obwo obuyizeemu ki igwe ng'abulabye? Obutambi obwo obuyizeemu ki igwe ng'abikudde vidiyo eno? Oba tolina ky'oyizeemu? Bw'oba tolina ky'oyizeemu siina kye ŋŋenda kukolera muganda wange ow'obuwala kubanga ebyo byonna byonna ebibadde mu katambi bibadde mu lulimi lw'otegeera. Olulimi lwo Oluganda si lulimi lutafute wabula olulimi Oluganda lw'otegeera obulungi era sisuubira nti nno osobola okuvaawo at least nga tolina ky'opikizeemu. Yes, omuntu ayinza okugamba yenze sirabyemu nnyo kyamakulu n'ekyo tetugenda kubanga tukigaana wabula gwe wekka nga oli housemaid nkimanyi igwe oyize wabula bano abalala abali just ku guno omukutu nga bo basubscribinga busubscribings kunyumirwa biki bye tuteekayo abo bo sigenda banenya era baddembe okugamba nti bo tebalina kye bayizeemu era n'akatambi tebakalaba mu nnyo kyamakulu abo sigenda kubanenya. Baganda bange ba house manager ebigambo bino tubyogera ng'abasaaga ne tubiddiŋŋana ne tubiddamu ne tukola obutambi obw'enjawulo ne tubateerayo kano ne tubateerayo kali ne tubaleetera omuntu gwe bassa olunaku olwaleero ne tubaleetera gwe batemyeko gwe baggyemu nabaana ne tuleeta gwe baggyemu ensigo ne tuleeta gwe basazeeko omutwe. Luli twabadde tuli ku story ya Brenda omunnayuganda munnaffe omukozi nga gwe eyagenda e Bulaaya okukolerera obulamu bwe yalese azimbye n'ennyumba etannaba kuggwa teekako n'okuweerera abaana be bwe baamuggyeemu buli kyamunda kyonna omuli omutima, ensigo, ebibumba, akataago, amagumba, obusomyo, obwongo, ebintu ebikola ssente. Enzitiya ye ensonga gye baamutidde tetunnaba kugimanya naye ffe ng'abalabira ewala era bamaze ebbanga ne bano abantu oyo baabadde bamukolamu ssente naye ono ensonga emutisizza yakwebaka ne mukama we. Sitori z'abakozi okubanga beebaka ne babosi baabwe si sitori mpya abasinga muze nga muziwulira kuva ebyeyo we byatandikira ddala Uganda okusayininga contract n'ensi zino okubanga abaana bajja abaana baabattanga nnyo era omulembe ogwo nga baakagulawo bino ebyokukola e Bulaaya abaana bangi betutasobola nakubala mu nnamba abaafiirwa obulamu lwa nsonga bajja tebalina kye bamanyi bajja nga tebamanyi nti okwebaka n'omusajja eno nga si wo kimenya amateeka bajja tebamanyi nti okuzaala omwana w'omuwarabu gwoba ozadde mumboze oba ozadde mwana munaku abanga mu nkuseere bakutta omwana ne bamutwala ne bamukanyuga eyo mu bigo oba n'omwana ne bamutta. Naye kati twafuna okuzibukulwa oba twafuna okulabikirwa nti tulina bannaffe abaluddeyo ku byeyo abajja ne batubulira experiences zino nti bannange weweebaka ne mukamaawo kino kisobola okuvaamu bannange bw'okola bwoti kino kigenda kuvaamu bannange bw'obba bagenda kutemako emikono bannange bakukwatya mu bwenzi bagenda kuziika mu kinnya bamale bakube amayinja mpaka boofa bannange ettemu bannange eno batemu bannange eno basaddaaka abantu bannange eno batundamu ebintu by'omunda bannange eno bakukusa abantu ebyo bonna kati tuzze tukoowola era nga tubyogera kyova olaba tubagamba nti nno gwe bw'ovaayo n'okola ebimu ku ebyo bye tubadde nga twogerako ng'obikoze kyeyagalire igwe gwoba weesisizza wabula igwe akikoze nga naawe ogamba nti okemeddwa bukomebwa naawe oba gwe weeyitidde okufa. So tubagamba nnyo ne tubakubiriza baganda baffe ab'obuwala mwekuume nnyo temwebaka na babboosi bammwe temwebaka na baana b'abakama bammwe igwe oli just mukozi ne wooneebaka naye
togenda kukyusa mu status, ogenda sigala nga oli mukozi wa waka bw'agenda okukulaba. Ate era ne bw'onookola otya tagenda kukulabanga mukyala we, ogenda kubanga ofuse malaya nga buli ayagala akweyambisa, anti boss akukozese, omwana wa boss akukozese, muganda wa boss akukozese, babeere nga bakwebakako kiringi. So tubasaba nti nno mugumiikirizeeko musobole okutaasa obulamu, sinakindi n'okutaasa okuziyiza ebirwadde ebyandizeeyo mu maaso. Yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yange eno for more updates. Ate era ekisinga amakulu bw'obanga okutekadde kirungi teekako no comment nga kituteetera okumanya kikyolowooza ku butambi nga buno. Mbagala nnyo, see you in my next video.